abasajja batudde mu White House bagenda maaso n'okuba nti bateesa baagala olutalo lugwe nga meeting egenda mu maaso. Russia asumuludde emizinga emiyitirivu ddala ne drones n'asesebbula ebibuga by'eggwanga lya Ukraine. Eyo naye ebeera message ate era bw'oba otegera mangu oba otegedde nti ono gwe twagala okukomya olutalo mulala alabika nga talina wiiringi. Kati okusooka olunaku oluyise Putin bwe yavudde munda mu ggwanga eri Amerika, Abarussia baakutte drones ezabadde mu bikumi n'ebikumi ejjo ne bazikuba ku ggwanga lya Ukraine, mwabaddemu n'emizinga ekika ekya ballistic ena nga yakakomawo Vladimir. Kati mu kiro ekikesezza olwaleero babadde batudde, Russia n'egenda maaso n'okuba nti ekoze effugira ekika ekya waggulu, ebibuga ebiwerako eby'eggwanga lya Ukraine bwetyo egenze maaso n'okuba nti ebisesebudde mu ebyo ebibaddewo ebisesebudde. Tutegedde nti regions eziwerako omuli Poltava eyo n'amasannyalaze tegasigaddeeko. Tutegedde nti ebizimbe ebiwerako omuli n'ebyo ebyobukulembeze bikubiddwa, basigadde mu kibululu, basigadde mpuliriza mu kibululu wano abantu nga 105 tebasigazza masannyalaze. Ebintu gebigenze maaso n'okeka nti bitambudde. Russia taataganyizza ebiwerako n'ebibuga ebirala agenze maaso n'okuba nti abitagetinze abadde mu Russia. Message omanyi bulijjo mbabuulira nti tebatera kwogera nnyo ebyabwe bibeera bwe bityo mpolampola bya action, boogeza nnyo emmundu, baagala nnyo drones ziboogerere, baagala nnyo okulaga Kibali nga balunkinga zi Iskander, baagala nnyo okulaga Kibali nga balunkinga zi Shahedi. Ne ku mulundi guno meeting nga zigenda mu maaso, abakulembeze ab'amawanga mpuliriza aga Bulaaya nga bakuŋŋaanye bali mu White House. Zelensky musajja wattu yayiyizaayo ekisuutisuuti Zelensky yayiyizaayo ekisuutisuuti n'akiteeka ku kali ka t-shirt ke kaatera okwambala aka green ng'ayingira White House. Ekisuuti kibadde awo nga tekitegeerekeka, kikomye eno wansi mu bigere, okitegeera kyekisuuti kyabadde ayambadde. Jjukira luli baamunenya bamugamba nti oyinza otya okujja mu meeting eno mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga amakulu bwe gati aga White House n'ogira mu bu-t-shirt. Kaakati olwaleero yagenze musajja wattu alina ekisuuti kyakubiddeko nga bu t-shirt buli obwamagye bwayambala, naye ng'ataddeko suuti eri awo neringa overcoat, kati nga tetegeerekeka naye ng'era abadde smart mu White House. Kakati n'abakulembeze abalala abagenze maaso n'okulabika nti batudde wakati mu meeting ebaddewo mu the White House, era ngenda kukubuulira ebimu ku ebyo ebigenze maaso n'okuba nti bibaddeyo n'ebimu ku bye tutegedde mu meeting ng'egenze maaso n'okulabika nti etudde. Naye okusooka amawulire gategeezezza meeting ebadde egenda maaso. Pulezidenti wa America ye Donald J. Trump akubye essimu, ensonda ezeesigga zitegeezezza nti akubye essimu mu kaseera nga meeting egenda mu maaso, abakulembeze aba Bulaaya nga batudde naye, afisizaawo akadde n'akuba essimu e Moscow. Munywanyi oli otya? Ndi bulungi. Watuuka bulungi? Nti ye. Leero tonnaba kukuba ku banno? Nti nkuba nga bulijjo ndi mukubi. Basajja bali wano mu White House bagambye bwe bati ne bwe bati be bamanyi. Nze nyina drone zange mpa kyakulabirako. Ebyo si bye bibadde mu ssimu. Naye amawulire okusinziira ku mukutu oguyitibwa Axios bategeeza ne bagamba nti Trump afisizaawo ku akadde eddakiika nga ziizo n'akuba essimu ng'akubira pulezidenti w'eggwanga lya Russia gwe bayita Vladimir Putin. Kigambibwa okuba nti abadde agezaako okumubuliifinga ku nsonga oba olyawo eziwerako ezibadde zigenda maaso n'okuba nti zoogerebwako, nti amuyisizzaamukko olukomo lw'essimu mu kaseera ng'akyazizza abakulembeze b'amawanga 7. N'abagambye nti ekyabaddewo Pulezidenti Zelensky yennyini omukulembeze eggwanga lya Ukraine yabadde yayitiddwa, era y'ensonga enkulu lwaki meeting eno yagenze maaso n'okeka nti yayitiddwa. Naye abakulembeze b'e Bulaaya babadde balina okuwerekerako munywanyi waabwe Volodymyr Zelensky oba olyawo bamaking sure nti ebigenda maaso n'okuba nti biteesebwako bife balinga eggwanga eritibwa erya Ukraine. Baatidde nti singa agenda yekka biyinza obutatambula bulungi.
Kaakati ne tutegeera ebibadde ku ssimu wakati wa Donald Trump ne Vladimir Putin ebyo tebinnaba kulabika nti bitegeerekeka n'ekigambo kuba nti baddamu briefing ku ebyo ebibadde biteeseddwako ate era n'akomawo n'abuulira bano nti omusajja agambye bw'ati era nga bulijjo bwe mbagamba nti omuntu omu bw'ati yasobola okumukubira essimu n'awulira. Ku sayidi y'abazungu of course ayogera n'abakulembeze abalala ab'e Iran, ab'e North Korea, ab'omuna mu ggwanga China, ne ku sayidi eno Amerika yokka. Amerika yekka. Kakati n'ensi ya Bufalansa oluusi esemberera okwagala okwogerezeganya naye kati nga bwe bitambula it is America bweyitamu era tugedde nti wabadde ku discussion. Vladimir Putin nabagambye nti mu byonna ebigenda mu maaso Russia balowooza nti basobola okuwangula n'okutuuka ku buli kye baluubirirwa mu lutalo nga bakozesa mmundu era bo tebalina kupapa kwonna nti wabeerewo ceasefire. Bakirese mu mikono gya Ukraine bw'eba eyagala ekkirize bye baagala. Bo bakulaga nti ffe tetufuddeeyo. Ukraine bw'eba eyagala ekkirize bye baagala Abarasha. Kati bo munnange tebafa nayo era ensonga lwaki nti ne meeting ebadde egenda mu maaso bakoze obulumbaganyo bw'amaanyi ddala ku ggwanga eriyitibwa erya Ukraine ekirese ebitundu ebiwerako munda mu nsi eyo nga tebirina n'amasannyalaze nga bwe mbagambye nti bo tebafaayo. Okuteesa muteese munaatubuulira mukkiriza bye tubagamba, mukkiriza tutwale Donetsk, mukkiriza tutwale Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson n'ebitundu ebirala kati bo tebafaayo. Kati ekyo kye nabagambye nti omukulembeze w'eggwanga lya America ayina pressure gy'otalabanga kubanga ekintu kino yagenda maaso n'okuba nti akyeyama n'agamba nti ngenda kibeera wakati luno olutalo luteekeddwa okuba nti luggwa naye bwe kituuse kimuzitoyeeko. Ngenda kubuulira ensonga lwaki kizitoye kubanga ku mulundi guno bano abasajja ab'e Bulaaya baabadde bagezi mu kuwerekera musajja mukulu gwe bayita Zelensky, baabadde bamuwa confidence nga bamugamba nti walira tokkiriza kubanga baategedde nti Putin ateekwa okuba nga alina ebigambo bye yatadde mu mutwe gwa Donald Trump. Ne bagamba nti singa Zelensky agenda yekka bagenda kumulagira bulagizi, bigenda kuba byamulagira nti kola kino oba tokola kino owedde. Naye ne bagamba nti singa tumuwerekera Trump tusobola naffe okumukaliramu tumugambe nti kino nedda Russia tasobola kutufuga. Lwaki Russia atufuga? Bano bagamba nti nedda kasajja kasusse katufuga keetaka president kansi yonna alowooza nti yasinga okuba ne nuclear, alowooza nti yasinga okuba n'enzimizairo. Lwaki atufuga? Abazungu babuuza lwaki atufuga. Zelensky tugende ffenna ne bamuwerekera mu ngeri ya kibuli ekyabatutte ku defending ono. Si kuba nti wabaddewo ensonga endala yonna babadde basobola okwogera naye ku ssimu. Kati ekyabatutte bagende bayiwewo omubiri. Abazungu ne bagamba nti omusajja ajja ate munnange babaze bulungi olw'ensonga bwe batuuse mu meeting ezibaddewo ekimu ku bye babadde baluubirirwa kiyinza okuba somehow kibadde successful kubanga bakyogeddeko. Bagamba nti tosobola kuteekawo ceasefire nga Ukraine taliiwo era bagamba nti kikyamu Donald Trump okutuula ne Putin nga Zelensky taliiwo. Newankubadde wano babeera beerabidde nti wabaddewo summit nnyingi bo bennyini zibatuddemu ku nsonga za ceasefire nga Putin taliiwo era ne Donald Trump abadde atudde enfunda eziwerako ne Zelensky nga Putin taliiwo. Ekyo baakirabira. Kati bagamba nti ono bayina okumumatiza bwabaawo meeting egenda okukumya olutalo ebeere y'abasatu bapushinga Putin yani atatula na Zelensky. Lwaki yepanka yani abazungu yani atatula na Zelensky? Lwaki omutulinyisa ku mutwe sebo ye mu red carpet mumuleta zibitu omuvuga muzi nedda sebo. Bazungu baganye bazungu baganye. Kakati balemesezza Donald Trump mu meeting eno okukaka endowooza ya Putin ku Zelensky. Bakiganye. Omukulembeze wa Bufalansa abaddewo, Macron, owa Bungereza ye Keir Starmer abaddewo, ne bagenda maaso n'okuba nti baganye. Bagambye omusajja okutulinnya ku mutwe Amerika gwayogera naye tuganye. Era kigamba okuba nti olw'okuba nti babadde bakambwemu era babadde tebatya kugamba Putin, kugamba Trump ate nga bakimanyi nti abadde tasobola batabukira. Babadde bangi bamukoledde akabinja
beegasaga tugende nga tuli bangi bw'ogenda omwe ekisajja kikuutira mu White House tugende ffenna kati bamulemesezza musajja wattu okuyisaawo ebya Putin otubuulira bamulemesezza era nti kiyinza okuba kyekimwelirizza agenda akubire omusajja essimu nti leero nga bakambwe owaayi munywanyi ogamba otegendi leero nga bakambwe bagamba ki nti baagala meeting ng'erimu ggwe ne Zelensky bakambwe baganye ebirala ngenda bibabuulira naye abadde alina omugamba nti abasajja bakambwe basajja bakambwemu bagambye nti kakati ekibadde ekinene mu meeting nekivudde ebirala ngenda bikubulya bwogedde ku security guarantees n'ebirala naye ekibadde ekinene Trump alangiridde nga meeting ewedde n'agamba nti batandise arrangement okulaba nga bategeka summit egenda okubeera eyawamu. Putin alabikanga akkiriza okusinziira ku ssimu eno. Trump bw'avudde ku ssimu n'addamu n'abategeeza mbagambye nti mu meeting mwennyini afisiza wakadde n'agenda n'agiwulugumya n'amubuulira nti abasajja bakambwe weebereremu basajja bakambwe kati bw'amukubidde n'amugamba bakambwe baagala ki baagala meeting ng'oli one on one ne Zelensky nja kubaawo mbeere wakusatu kati Putin n'agamba kankirowoozeeko takakasizza nti egenda kubaawo n'agambye okay kyebaagala kankirowoozeeko kati Putin bw'avudde ku ssimu Trump n'akumula abagamba tayogedde byamaanyi bye boogedde nga bali ku ssimu naye ategeezezza n'agamba nti waliwo essuubi Putin okusisinkana ne yes agambye nti essuubi weereri ekitegeeza nti Putin alabikanga akoze eki alabikanga gwe bakkirizisizza yes alabikanga jjukira nti bulijjo yeppanka nze soogera na Zelensky kisitula na muntu ng'oyo ku meeza kati alabika balina bye bamugambye. Trump bw'avudde ku ssimu n'abagamba nti alabika ajja kukkiriza mwongere okunyiga. Abazungu ne bagamba basitaama bamaazi bamankarute bamakron bagamba kasajja okatiitiibya kalina okubeera ku meeza ne Zelensky lwaki agamba nti tatuula naye titujja bikkiriza kati ebadde achievement esoose eringa achievement esoose. Putin alabikanga tekinnakakasibwa beerasha omanyi bo teboogera nnyo ate basirifu nnyo ba action alabikanga agenda okukkiriza ebeera achievement namba emu okumukkiriza esaatule ne Zelensky ab'ebulaaya be bakipooshinga bwabale nnyo ataddeko Pale FM ekolera omuntu wabuli gye tugenda kweyongerayo nkubuulira ebirala bibagenze maaso n'okuba nti boolyawo boogeddeko wakati mu meeting ebadde mu the White House amaka g'obukulembeze bw'eggwanga erya United States of America naye nga kkiriza nkujjukize bannaffe aba Go Telecom basangibwa wali Wandegeya aba Go Telecom bali Wandegeya bagamba nti genda bakuguze essimu ku kibanja mpola ate nga ogenda kufuna n'essimu endala nga ya bwereere bw'ona amagulako essimu ku kibanja mpola ogenda kufunayo essimu endala nga ya bwereere kituufu gwe kasita okuba ku 0752 75 499 0752 75 499 ogenda ofune pop 9 ku mitwalo 913 endala ozireeta mpolampola buli lunaku buli wiiki oba buli mwezi ate nkugambye bakuwayo essimu endala nga bonasi yo ya bwereere balina spark 40 emitwalo 18 ekitundu zokka zooteekayo Camon 40 25 endala n'ozireeta oluvannyuma genda n'endaga muntu eri original ofune essimu osobola n'okukuba essimu ne bagikuleetera wonna wooli ali mu Kampala n'emiriraano balina smart 8 weeri smart 9 smart 10 hot 50i note 50 abagala zi Samsung weeziri abaga Redmi weeziri ZT Inubia smartphone zo bazisaza ebitundu 40 bali Wandegeya okulira n'ebitaala oba okulira na Ecobank batuukirire bagambye nti bona bagulako essimu ku kibanja mpola ate bagenda kuwayo essimu endala nga ya bwereere kuba essimu bannaffe aba Go Telecom bali ku 075 2 75 077 2 32 12 37 075 2 75 ojja kuba ati munange obafuna bulungi nnyo nnyini ddala
bakuweereze so nga nkujjukiza Prestige Margarine nti Ssaji wa Mulembe mwekwate alimu ekiriisa ekizimba omubiri abagenda ku mikulu namwe mwekwate kusaba beekeri kubanga akekereza n'ofuna amagoba agawerako maduuka ne supermarket oketoola eggwanga wekwate Prestige mu kikubo ogenda ku kyapa General Enterprises opposite Nambuusa Arcade nkujjukiza Ship with Us beesige basabaze ebyamaguzi byo mu bwangudde okuva mu ggwanga entibwira China mu nnaku 15 zokka ennaku ziba 17 biba bituuse Mombasa Kampala ennaku ziba 3 oleeta container number oba oyagala kwegatta ne banno mu nkola etibwa group egibakuyambako n'okuweereza ssente China ne bakuyunga ku basuppliers abatuufu n'okulamuza obutale bwe China basange ku suppliers level 2 room namba S13 okulira na Equatorio oba okube ku noti 7 noti emu nya mukage mu lukaga kyenda noti 7 noti emu nya mukage mu lukaga kyenda SH Family Hardware kukubera genda ku headquarters za district ewa Kiso wali wa Kiso bo ogenda okuba nti obasanga ebya plumbing cement mu bika byonna misumali tanka mitayembwa sengenge mataala byonna babirina azimba n'ateekateeka okuzimba bannaffe beekwate ate basobole okuleka nti munnange bakuweereza bulungi bali ku 054 34345 SH Family Hardware ku 054 34345 ojja kuba bafuna bulungi Uganda Halal Bureau ekyo kitongole kivunaanyizibwa okwekenneenya omutindo gw'ebintu byetukozesa nga biri halali okula ebyokunywa n'ebyokunywa wa kampuni batuukirire basobole okukakasa by'okuloba nga biri halali kusa April Kagoro Road watandikira plot 2 Dairy Gardens jjukira bulijjo okozesa ebikakaseddwa nti biri halali kebeera ky'oguloba nga kireka akabonero ka Uganda Halal Bureau keetooloovu munda mulimu ekigambo halali kiri mu lulimi Luwarabu gwatunda ebyokulya n'ebyokunywa aba Uganda Halal Bureau bafunenga okuba ku nooti 4 233 561 noti 558 52 noti 11 tukomawo Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino Manda Mobile koleza Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission Tuliza tukole nusu ku nusu 225 omusomo gaggadde okukyusa obulamu bwo ku sayidi y'ebyenfuna n'enzirukanya ya business ogukutegekebwa radio y'enganzi 17 Power of Africa Radio gukomyewo nate na nkuba mpya kukyusa bulamu bwo ogenda kufuna ebirowoozo n'amagezi okuva eri banna business abalina kebeekoledde empisa y'okkola okusevinga n'oko investinga njogera ku kusiga Simbi kyusa endaba y'ebintu okyuse n'obulamu bwo olinye eddaala ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno ku Odi Kampala Gaddafi National Mosque Conference Hall ng'okuyingira emitwalo 2 gyokka tusubwa abasomesa ab'enjawulo kati weewandiise nga bukyali ofune tiketi yo otuule kumpi tebakusiikiriza fungiza tukole ennusu ku nnusu 225 va mu mbeera y'okwekubagiza tukole ensimbi awagidwa ba YPA babingwa mu kulunda embuzi ez'olulyo nga bali wamu ne Ship with Us batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3 okubeera n'ekizimbe ekirungi oba amaka kiva ku nteekateeka ennungi gy'olina oba omukugu wa pulaani wamu n'omuzimbi wo obukugu bwe n'obwesigwa mu nsonga yonna ekwatagana ne construction ate nga yeebuuzibwako aba Yukon Contractors and Consultants Limited baakafulu era bakakensa mu nsonga zonna ezikwatagana ku kuzimba wamu n'okutuusaako kalonda yenna akozesebwa mu kuzimba bagula wamu n'okutunda ettaka batunda amayumba wamu n'okuyambako gw'alina ekizimbe kyo oba ennyumba z'abapangisa okuzirabirira beebuuzibwako ku nsonga zonna ezikwatagana ku by'okuzimba okugula oba okutunda ettaka wamu n'amayumba bakuba pulaani z'ebizimbe wamu n'okusaveyinga ettaka bakuyambako okugoberera ebiwandiiko by'ettaka naawe alina enkaayana ku ttaka obanga tolina ssente zibigobako bakuyambako ne bakuwa ensimbi ezibimaliriza Yukon Contractors and Consultants Limited basangibwa Nkumba ku Ntebe Road opposite n'ekizimbe ekya S&S okumanya ebisingawo 0704 99 27 86 oba 0775 56 82 be banno aba Yukon Contractors and Consultants Limited kwatagana
nabo Manda katikati. Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3. Kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe intaneti oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa intaneti etasalako, olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma, obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga star 1